Badeligeti ba NRM mu disitulikiti y'e Luweero zaagenze okuwera ssaawa 9 ez'olweggulo babadde bagobedde bumale ku Hotel Networth mu ttawuni kanso y'Obulenzi okulindirira minisita Haruna Kasolo eyabadde abalagaanyizza nti wakubasinkana okubasaba obuwagizi bwabwe ku kifo ky'okukiikirira ekitundu kya Buganda ku lukiiko lwa SEC kye yeesimbyeko. Enjuba yatuuse kugolooba nga bakyalinda era abamu amatama ne batuuka okugawagika enkondo nga beeraliikiridde nti oboolyawo bandiba nga balindidde ebbule. Kyokka nga zisobye mu ssaawa 1:30 ez'akawungeezi Kasolo yagguse olwo ababadde bawotookeredde ne baddamu endasi nga basisinkanye. Kasolo yasoose kwetonda olw'okubalindisa obwenkanidde awo anti bulijjo gunsinza aliwa bitono. Oluvannyuma yagenze mu maaso n'okulambika ensonga lwaki ayagala ye gwe babassaamu obwesige okukiikira Buganda ku lukiiko lw'ekibiina kya NRM olw'oku ntikko olwa Central Executive Committee oba SEEK. Tosobola kukulaakulanya NRM mu Buganda nga weesambye Mengo. Tosobola. Kyolaba ne kitaffe mukama waffe President Museveni era tavaayo. N'ekyo mufu abeesimbyewo londako oyo gw'olaba akiike Mengo. Kasolo teyalemina kwogera ku kyeyisa tsunami eyayita mu baminisita okusingira ddala wano mu Buganda ekibiina kya NUP bwe kyabasuula ettale mu kulonda okuwedde ng'agamba nti ayagala kweyambisa kifo kya SEEK okuzza obuwagizi bwa NRM mu Buganda. Tuteekeddwa okuzza obulamu mu kibiina kyaffe. Ffe obuvubuka bwa Nuupu bwatujooga mu Buganda ne butusaanyaawo. N'olwekyo lwaki nze nvaayo twagala kulaba nga bannaffe bonna bwe yakutte fulaga ayitamu. Ng'amaliriza ebigambo bye omwanika wa NRM Luweero Godfrey Musoke amanyiddwa ennyo nga Cunguli yeekutte akazindala abeeko byasaba minisita wabula olwalabye kamera zaffe n'amera akatengo ng'enjogera y'ennaku zino. Kino kyawaliriza omumyuka wa ssentebe wa NRM Luweero Christine Nakabugo ne badeligeti banne abalala okumuwooyawooya tekyamumalidde n'asembera nkuba akamba nti nsooke nziggyeko kamera. Nga nzigyewo kamera era nga ngitunuza wansi waliwo omu ku bayambi ba minisita Kasolo eyayagadde okukozesa ekifuba okunsikako kamera. Oluvannyuma twakitegedde nti babadde tebaagala tukwate bigambo byabwe nga basaba ssente naye mu bubba kamera zaffe zaabadde zimoga. Kona kuona osobola ku lwa transport bwatakafuna afuuka ki afuuka nkonge bwenjagala mu mbeera ez'omuntu weetaazi zonna ezikulonda zifune afadhali ku mazzi. Kinajjukirwa nti ne ku sipiika wa Paalamenti Anita Among bwe yakiikiriddwa omubaka w'abakozi Charles Bakabulindi okumuwenjeza akalulu ku ky'omumyuka wa ssentebe wa NRM owokubiri akiikira abakyala ku lukiiko lwa SEEK era bano babadde tebaagala kubannyonnyola kirala kyonna okuggyako ssente. Herbert Kamoga, NTV ya Kawungeezi. Twagala ki?